Abatuuze mu Kisenyittu Kikajjo Zone mu Kampala bakeredde mu kusoberwa olwa nnabbambula w'omuliro ogukutte ennyumba zaabwe. Nga wujjeko ebintu by'omu nnyumba okusaanawo n'abasuubuzi ababadde bakolera okumpi emmaali yaabwe naye esaanyeewo. We tutuukidde mu kifo kino ng'omuliro gubumbujja nga n'abagezaako okuguzikiza basiwa nsaano ku mazzi. Abatuuze balabiddwako nga bakuba emiranga oluvannyuma lw'ebintu byabwe okusaanawo. Poliisi enzinya mooto ezze okutaasa embeera. Kyokka ate abatuuze bavudde mu mbeera, poliisi olutuuse n'etandika okubagobawo. Ebintu byange biyiridde mu nnyumba, ebintu bya mwana wange okitegeera, ate befuula batugoba kuki? Batugoba kuki nga abaana baliwo okutugoba? Emmaali zaffe ziva ziggwawo mu kifo ky'oleeta amazzi baleeta poliisi. Okitegeera, baganda baffe tubanoonyesa eno tetumanyi we bali. Abamu tubanoonya tetunnabalabako kuva we gwakutte, tomanyi wa wakutte, tomanyi ki. Abatuuze bagamba omuliro guno gwakumiddwa bukumwa kuba si gwe mulundi ogusoose wano okukwata omuliro. Buli mwaka oba buli myezi 8 omuliro gukwata wano. Ne wano w'oyimiridde waliwo akutte omuliro era byavaawo. Batugambe bugambe tuveewo mu bulungi. Tusinga okukola ki? Kutwokya bwoki kuba ebintu byaffe bifiirayo. Salimu Uhuru, mmeeya wa Kampala Central, naye atuuseeko mu kifo kino. Nga mmeeya ngenda kukwatagana ne minisita okulaba tugenda kuyamba tutya abantu bano. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirirwano Patrick Onyango agamba omuliro guno gukumiddwa omuvubuka ategeerekeseko erya Denisi oluvannyuma lw'okusanga mukazi we n'omusajja omulala mu nnyumba ye. Yasanze ku makya, yasanze waliwo munne abadde aleese omusajja mu nnyumba ye yasalawo yayiwayo parafin n'akoleza. Poliisi egamba abantu bano bonna badduse era eri ku muyiggo gwabwe. Wadde tukyagenda maaso n'okola okunoonyereza kwaffe, twagala kukakasa omuliro guno guvudde ku ki. Baba badde basula mu buyumba buno n'ebintu byabwe.